bagimuwadde banamuweeyo okusatu Alliance ne yeewa chance atya lwaki agiye kuba kati bamugobya abantu tebamwetaaga sinnakimanya tebamwetaaga essaawa eno bw'ayiibwa okitegeera si bwe kiri nno kati kankubulire owuwo abawuwo ataliwo tosobola muwekaka teriyo nkakasa sikakasa nti Alliance yasobola n'akaka nti mwagale wabula Alliance bw'aba ng'akola ekyateekeddwa okukola ababe bajja sigala nga baki babe kati kanku ekyokulabirako Pallaso bafunamu okusobagana ne Alien emabegaawo golooza abantu aba Pallaso bamukyawa ne badda ku Alien era ababe basigala bamwagala n'aba Alien ne basanga bakola ki abanenya ba neera namba gye yali nayo takyagiina okusinziira ku namba zeyinaawo mu kutandika nga tuvudde mu luliri lwa Pallaso awo namba zitakyaziina ezituukira ku kati kuba kati omanyi ne saha waali saha essaawa eno abamuwagidde teyali nabo oluli eri bwabadde ajja atambula nnyo azakola nnyo ne political line gyayingiramu katonotono eyo naye muwadde ku bantu this time round kubanga saha teyalikoze last time teyalikoze Africana naye yakola Africana ng'awulira gy'alina okukola nga gy'asobola yaligeze lumu elugogo meaning yali akyakula audience kati kankubula music industry entuufu bweyimiridde bwetambula music industry ya wano kuyimba nnyo okola nnyo abayimba ennyo nga bangi uliriza abayimba ennyo nga bangi leero tebanatuuka okuyimba ennyo kitegeeza okukola ennyo n'okuyimba ebituufu oba ebirungi olina omumanya baklients bo baagala ki kasita omanya ki kyoyagala osobola okufuna kyokola ki kyoyagala Pace Pallaso gyeyagirako ogimanyi nti Pallaso enjagala gye bamwagalamu n'ennyimba ye ndala ne Alien Skin amaanyi ge engeri gye yajja kati gwe tojja kyusa mwana oli ayagala Alien Skin ayagale Pallaso tebakulimba ekyo never atolya mu audience nti Alien Skin tubibalira nnyo nti Alien Skin yakubanga ebisaawe ne bijjula essaawa eno kizibu kati kankubuli ekisaawe olw'ensonga eriwo tukyayinawo ekiweyinga abayimbi naye era naye weeri wali akimanyi tulina lugogo olunaku lwe ali ni muteeke lugogo kati tasobola gikuba naye ate Pallaso agenda gikuba ejjule tasobola takyalina maanyi ago tegakyaliwo yagendayo kerugogo talinyanga naye takyasobolawo bw'aba tannagendayo neemulema kino kyogera tasobola kugendawo era abajja kubakuba Pallaso yagenda erugogo n'agikuba tukyamukiririzaamu bw'eneemulema naye tujja kulaba Pallaso muyimbi mwawule ku Alien Pallaso muyimbi tugenda kweya ku mboozi ez'enjawulo ezibadde zitrendinga ddala mu wiiki ewedde leero lwa Monday aliko nkubuuzaako ddala abaana bali e Dubai mbabuuzaako abali Saudi Arabia abali e Bahrain abali mu Qatar abali e UK abali mu USA mbabuuzaako nyo muli bakabi mu mbeera yonna ey'enjawulo Little Boss alina show ku Valentine mugende katikati mumuwagire oyo muganda waffe King Saha yakoze show esembayo yabadde Masaka ku Maria Flow yabadde nnungi nnyo Olwero wali walungi nnyo ku Saturday then ku Lwokutaano Olugogo yali mulungi nnyo yatandikira the shows were all good akoze record ndowooza emuyimbi akoze record okusembayo okujjuza Lugogo ne show eziddiriddeawo ez'omuddiringano zonna tuwa zonna zikubye n'aziwunzika bulungi nnyo era ali mu kyalo ali Masaka yagenze kuwumulamuko ayinza okudda mu nnaku nga zizo maaso awo ndine Flat Iron omu ku bakyali bange era muyimbi wadda mumujjukira mu Kayayana way back in days era nga tuli wa mukulu Henry Katamba mpola mpola buza kwantu bulamusizaako mwenna abali ku media mwebala okukola mwongereko kali tusobole okukola as you know ne weekend entambulidde bulungi simanyi lwaki mbadde musanyufu kyasinza okunsanyusa Manisitulu yansanyusiza nnyo yakoze bulungi tekibangawo ate era munnange Katonda bw'aba akkiririzamu bw'okkiririza mu Katonda naye n'akukkiririzaamu teri kitasobola kutuukirira big up on yourself my brother wakoze bulungi nnyo Bansulo n'amaanyi ge gavaawa okusinziira nti yakoze show ezitambula bulungi amaanyi gano gavaawo kubanga yafunye audience bwetyo talent maanyi ga mwoyo maanyi gakola nnyo bw'okola ennyo owangula teri atawangula ng'okoze nnyo ate era bw'oteekamu okola ki ofuna nsuubira nti tebajja kubisala nti ate yakoze bw'ati ate sayidi eri ate sayidi eno Manisitulu musajja muyimbi
omusajja alina talent ate nga nekyakola nawe okirabako nsubira omwaka guno gonna aguvuze akamwanyi kakubye ennyimba zikubye si zokka kuva gye twatandika Mansur bw'omujja omugobe tanza butamwagala banaffe twali tumukkiririzaamu nnyo ne bwe twasigala tuwuliza Mansur oyo aze akola bulungi actually ndoza bemu ku bayimbi bange Mansur, Little Boss, Jan Karicha then Karicha nno munoonya naye simanyi wa nyinza namujja Kasujja oyo muganda wange nnyo Kasujja bayimbi kimu okugwedde abakola obulungi oyogedde ku ssaawa kubanga yakola bulungi last year bayimbi ki abakola obulungi omwaka ogwedde ku lisiti ya bataano abayimbi generation ki yonna tujja kugatta wonna waggulu ne wansi era bw'ojja ng'otunuulira endongo ndowooza abazze nga bakola shows teri muyimbi akoze show n'atajuza buli gw'omanyi nti yajjuza show yakola bulungi aba akoze bulungi aba aweereza ekimala tulina n'abatatebetene nnyo mu show nnyo naye nga bamuwulira nti Bigayi yakola bulungi kubanga show ya Bigayi yagaana saaliwo show saaliwo nali sinabakomawo Big Eye yakola ye kyamanyi kye yakola yakikola big up himself baba yeewaayo mwe muteewaayo era abeewaayo nammwe mwebale kuba tusigala ffe bamu era tuli bannayuganda tulina kwagalana kwewagira Big Eye next time yali teyakola bulungi nnyo naye baŋŋamba yakola kyeyasobola okukola ababe baagenda abaali bamukkiririzaamu abaagaana kitegeeza balina abaali bakola ki tebakkiririzaamu naye nga weebale kwewaayo n'okola show big up on yourself Big Eye twali kushira Palaso ya King Saha omukulu Palaso najja ku stage nayogera ku Alien Skin n'akayimba ke yamukubiraako toli munene bakufukamiza biki nga bw'okamanyi bakatambula same time ne show by the champion good yaliwo yajja ku show na gracinga show ya King Saha yadde nga bamu obudde butono nnyo tuba tuli awo tulaba Palaso nga asekanye na Alien Skin gadi zisinkanye omulundi ate omulala bato eno enasigalawo kubanga ba meetings ejjimba za Palaso zinasigala ziri relevant nga bwe zibadde ddala zo zamuyimbira nga ali ku stage abantu ne bamuwaana ne bawagira anasigala aziyimba okubanga gali ya meetings naye nze ndowooza tewali consolation yawo ndowooza music walina okubeera Alien afulumye tune kuba Palaso afulumye tune kuba Alien so bwe kinyuma naye nga tekijja nnyuma nnyo nga mukono onateekako n'omukono n'ateekako omukono gubeere mu talent ekyo njagala kati mpuliriza ekimba kya Palaso ekipya kirungi nnyo nti Nobert amulumba tamuzizza bikonde amuzizza mu talent musically katutambulire awo Alien alina tubuulira ndongo Palaso atubulira ndongo yo boku meetinga tekijjeewo eno graduate we yokuba nti ennyimba zino abadde azikoze osanga ba meetings ne ba consoling ne baddawo anasigala kyakola ennyimba ezo kijja kunsanyusa nnyo era kyansanyusiza nnyo ffenaffe bamu bwe tusisinkana nga tubadde tulina obuzibu tulinako obuzibu ne twogera kyekintu ekiyinza okutereeza ndoza industry ebikonde tebirina kuba kyenjagala okutegeeza mwana gona music abayimbi basomesa ate abayimbi abo balina eddoboozi ddene nnyo abayimbi kyakulabirako kati tulina abaana baffe abato olwaleero new generation eno ejja omwana bw'alaba nti omuntu okuba ne talent omala kuba bikonde tetujja kusobola bakuza okategedde talent bweba ya bikonde ebeere ya bikonde bweba yakuyimba ebeere yakuyimba okategedde bweba yakulima obeere mu bulimi bweba yakulunda obeere mu kulunda so sikwata ate kulunda ate okukwata okuteekemu okitegeera ebintu ebifaana bwe bityo oba bigatise so si kingi kugatika bikonde ate mu kuyimba ate n'ekintu ky'eggaali ekyo kyetaaga kikoma endowooza being professional omuyimbi alina okukuumibwa kituufu naye n'abantu bameka ebintu ebyo bigenda tusuula bigenda tuzza emabega ani abasalirawo kuba nti gwe olina kutambula n'abantu bwe bati olina kutambula n'abantu nze kati kankuwa ekyokulabirako ebiseera bye twabeereramu ndoza nga tutandika bwemba nzijukira aliko ne aganaga oyo bafana ebiseera ebyo gaali zaaliwo naye nze kankuwa nti egaali tezigasa baganda bafamu bagenda okwebuusa nga tebalina ssente olw'ensonga otambula n'abantu 5
abantu abo olina obaliisa olina obanyusa olina obbawa entambula abantu abo ne webalaavu nnyo omuntu akulinako laavu obwavu bugenda kuluma ensi lwa nsonga nti obudde balina okukoleramu babeera mu kugoberera bayimbi ate bayimbi bamukola ate I'm not sure nti omuntu aba ayimbidde miliyoni 3 agenda zikwata zonna zigabira abantu abo kitegeeza bw'aba akikola tagenda kuba successful. Eggaali zeetaaga zikendere tumanye nti omuntu alina security alina bodyguard kya buntu tamba n'abantu kale kine nnyo bana DJ aba security babiri bakumala okuorganized n'omuntu asobola okubeera ku stage abamu bakikola abamu ndowooza kati actually kyogedde kituufu kwakati bwole banze mbeera nnyo ne Fika Mike sometimes Fika atambula n'abantu bana kuliko kiwa balinga bana batambula nabo ali ne mwana ngaganaagala kuli ne DJ we abasatu bamuyambako mu birala photos gyetujamu ekerako ebuvuma emabegaka recent kwaliko Bafana kwaliko twagenda twabuuka amazzi awo tugenda ebuvume twali ku kidyeri okwo nga tunyumyamu ne mugana naye ndowooza bannaye olaba naŋŋamba kati olaba mwana bwe nzijukira ebyo ebiseera olwaliro Kalifa kati afuuse omusajja avunaanyizibwa azimbye amaka ge atambula omu bwe kimanyi y'omu ku basajja bakabaaya b'eggaali ab'ettaka yabanga n'eggaali ko twabiranga kwa munizi awo nga Kalifa omutuuka nga naffe ababeera naye ffe abalinga bakyali bennya ab'omunda baganda be nga tulina bw'omutuukako ng'eggaali eri weti baana kulwana kubagana abamu bafa okitegeera ebintu ebyo tebigasa naye olwaleero nti afuna miliyoni ze 5 asobola oyimirizaawo akayumba sina kayumba Kalifa akoze nno kati kyotasuubira naye n'olaba omwana nga eggaali eva wano paka kati wano tuli buloba awamu Mary Katamba okuba kyokulabirako ali nsikini ayinza okuba nga ajja buloba naye nga emmoloka nnya ziri mu maaso mabega eri wali abantu nga 100 naye nga zonna zanywedde amafuta ne batambulidde alina okubasa akime miliyoni 5 oba 4 olowooza agendagenda nazo kitegeeza nti n'amawulire amakyamu ku artist gasobola kuggwaawo bagenda muwaayiriza bajja mwogerera nti mu ggaali omubwamu abakozi b'ebikolobero okategedde ab'ebikolobero bali omu ababbi bali omu oluusi ojja n'abatuufu abakyamu ne bagatta mu layini so kitta nnyo ne kariya nze ndowooza omuyimbi yeetaaga abantu nga bana oba bataano kinene nga kisusse ali nno abantu banaamuwa chance ey'okubiri oba ey'okusatu kuba ey'okubiri bayinza